kalenda tutana musanga cha pakinza ne mugamba bangambye oyina oluyimba olubi ato yagala dutwala wa oyagala dutwala ku ready ngamba emisa cyangambye lubi nayenze oluyimba sindira ngawe kabaka kayimba kakati nange kafunya te misa cyangano katwa ne muga katekemu mpulireko agenda duteka muga tade bya busungu ne mugabe kitufu oluyimba lubi bambi totawana kola ki kulutwala katutana leko oluyimbo katuba tuliye Masaka na limu hoteli ne baseko nandika ne bakawe na umulamu nankoka nangamba mwagamba oluyimba lwange lubi kati njagala ombulire ekibi kyali kiki ne mugambo otyo kati ddamu oyimbe ne muge ekyo kigambo kibi n'ekyo kibi tuteekewo kino so oluyimba ne luvaamu nga bulungi kabayitiramu katono bakayita agunde ayi kabaka waffe ye nga yimba nti ali kugalulira ennyondo tuligigaaya kati nga mulimu n'ebirala bine mugamba toteeke ebirya nnyondo na biki ne lumondo muvundu byotaddemu gamba nti oli kitaffe mu buwangwa ffe tuli baana kati paka lwe twatereza naye olaba ffe okwebuuza nti ffeffe n'abasatu so nga bwe lwaliiseemu misaki yali afunamu manje nali nfunamu ntale ng'afunamu ne gurupu yonna ne twalukwata ffe nga ffe twalulemesa ne bwe yali tutta ku CBS n'alivuze ne ŋŋamba CBS munyambe muleme kuwa luyimba lwa lutaaya paka ng'akomyewo n'akola ki fewettu bwe twali n'olwekyo bw'oba okola ennyimba eziri kweyimirira kola nnyimba ne bw'onoowumula emyaka 5 ne bw'onoowumula 10 ne bw'onoowumula 3 nizikojja musanga akyasobola okuwanirira ekyo kyenyinza okwogera baganda bange kakati nga tonnaba kubaliriza taata wange njagala kuwamu kana kagenda okukusesa akati bulunoke soko jakakati oyagala kubuuza ati kwako awula kitange akato kaali katuse wano ku TikTok era gwe omanya mwami mayinja kakweyimirira nze nafanya naseka kaali katuse kakati kamba we yakakojo bwoba okola akalango bwobanga okola akalango kola sawundi nga n'omuntu ayuza essowaani alekawo essowaani n'amala okuwuliriza kati eyo omuvubuka ali eskini yaŋŋamba idea ŋŋenda tugenda simanyi kuyimba enkwacyo tugenda kukola kiki akalango konna oyina okukayimba nga either kali waggulu nnyo kali buliifu kali entertaining kwegamba nga kali fane kati ekyo olaba kyabakwata mangu walaalalaala tujja okukuba endongo namukwaya nze nnyimba okusinziira ku environment mwoyagala nyimbire so kati awo namwe kabasisimula kabasigalamu kabasigalamu tudya Jasmine nawe kakusisimula nze nali nafa nenzuukira naseka n'olubuto ne lunyumba omusajja ze nankuba mpya nali nfudde kati kino njagala kibuuza abakyala bano kuba abakyala bo tulunga stories no mu industry naddala Jasmine ngira tubuli is it true that wemba mutandika naddala wali otandika along the way munga abakyala bufunamu abantu wakati kyogera okunyonyola abaana abato abawala abaagala okuyimba kugenda bbawo ekyokuyiga kiri is it true that along the way oba otandika bano abajja obbayamba naddala ng'omuwala omulungi nga gwe Jasmine olina omubiri mulungi mulimu abantu ababatega ebibatu kati Jasmine okuyitawo sooka obeeko bwondamu is that true? It's very true. Overcome such challenges. It is 100% true. That one tetusobola kikweka abantu era abaana abawala abali eyo nga baagala okuyimba bajje nga bakimanyi ti industry abantu ebibatu biri biti. So for me, let me talk about my experience. And genuinely, atenze ekyo sikirimba sibikiriza and it's only the truth. Ekyanyamba nze ekyanyamba bananze ekyanyamba nga bwe nabagambye nze natandika ndi backup artist ojjukira na backinganga Red and Weasel
nabakinga ko Shiba mu studio, nabakinga Fiye, nabakinga among others. So nze ekyanyamba I got exposed to people. Okitegera nafuna exposure earlier. Nemmanya nti ono ye Nesimu, ono ye promoter gundi, ono ye gundi. Okitegera nagenda okujja okuyimba nganze Lydia Jasmine solo artist. Nga nina already nina abantu bemmanyi meetings abantu bamukulu Jeff Chiwa be natandika nabo bantu you know we got exposed mangu okitegeera kati waliwo omwana ajja kubisa mwaka fananyi Jasmine aze ali so blue like I don't know anyone nina talent yange njagala okuyimba producer gundi akubira aliko akubanya aliko kati uno best boy ndi naye wano si aliko ba producer abakuba oyagala okole ne best boy oyagala okole ne gundi oyagala olimba lukube ku Galaxy oyagala olimba lukube ku chi okitegeera abantu abaana bawala nga toli patient bannange ekituufu bagenda kusumbuwa era bagenda kusaba era basaba esala basayira ddala esala kakati bannange if you have your talent mbegayiridde abaana ab'obuwala abajja look at people like us and I will not lie. Basa besala ddala. Honestly, mbabulire ebyaddala this is a very sensitive topic by the way. Jasmine. Ate kansoke malayo nkubulire. Njagala nsoke ngamba abaana bamwe nzomanye ekyanyamba besides okumanya kubanga oli agenda kujja nga tamanyi producer oli agenda kujja nga tamanyi studio na jeri ngayagala oyimba ate abaana bato babeera bali ambitious baagala okubeera basita amangu mu ddakiika eyo ayagala olimba lukube ayagala bamumanyi FM. Please be very patient mbeegayiridde. Look at people like me, I swear to God nakola I did not give into it. I did not. Reason lwaki mutogana ko mbugundi yechanga yakola biki fetwagananga tetwakirizanga bintu ebyo. Okitegeera. You know you have a good voice. Look for a good writer. Look for a good producer. Professionally, sasula okole and hustle. We have hustled and we are here. Banange temukiriza mbegayiridde. Kawesi buse ekibuzo kyo. Ebyo. Mukyala Jasmine. Once. Mu bintu by'okutega ekibatu muntu ki bw'olabanga ye wali weewaddeyo oli ku bizinensi oli sikitire professional ng'era n'ekitiibwa ky'omuwa n'emyaka gye profile engeri gy'omu profilinga nakinga tosuubira nti ayinza n'obbaako kyakunyega naye oba oli awo akamesegi ne kajja muntu ki oyo banange mbabuulire with all due respect saagala twogere brandi z'abantu abantu baguze brandi zaabwe saagala tulabise bantu okitegeera ate nze before we do something you have to think twice nze bali zaabwe ebera kuri 7 nze ebiseera ebisinga bagera ne boogera ebintu waliwo neze interview zetulaba ne tuseka ne ngamba kale laba bino nosirika because you chose to keep quiet and move on okitegeera naye abantu ne balowooza nti nno omanye oluusi bw'osirika they take it weakness kibanga weakness obanga kikyona kibaba bakigize naye nze nganze okusirika akunyambye nnyo Chris senga ondaba nnyo ku social media kuno nga neekalakasa ondaba mirundi emeka oza sibirina naye no industry n'okwogera ennyo bw'oyogera ennyo oluusi wejjusa nze okusirika kunyambye kumpanguza bingi nyonyonyo papa oyo amanyi ebisinga bimanyi so gye bali ate nno botasuubira bangi naye kati abantu naffe abasajja lwe tulyogera abakazi abatumazeeko emirimu by the way nammwe abasajja oyagala kuyitawo akayimba tikitoka nankwe ekikaati onteno omuyimbi it's very true omanye abakazi twefrontinga nnyo naye n'abasajja babeera haras it's very true n'abasajja babeera haras ate abakazi anti ffe twegira nnyo naye abasajja bambi ate ennaku zino abakazi bali bulala naye nze kyenjagala oklarifyinga ku nsonga eyo
kiri wonna ti mu industry ya kuyimba kwokka ne mu business era bw'ogenda aba HR n'oba balina emize gyabwe mu business endala zonna so it is everywhere okitegedde so kati gwe gwazze okusaba omulimu bw'obaze okuyimba gwe wenyini gwe obeera smart okitegedde bw'onoobeera loose bajja kukozesa ensobi kwagala ebyamu okitegedde bw'onooba loose bajja kukozesa ki bajja kukozesa jangu ng'omanyi ky'oyagala kuba naawe oyinza okuba nga ogenze wa baseball bubuno obudde bwa kiro naawe wenyini kizija gyozze oze kula kayimba naye nga naawe olina engeri gy'oyoyisaamu olinga agala baseball nti tondaba Kugambye waliwo producer eyagoba omusajja bw'amala okulaba ate n'otandika olwokuba tebigenze nga bw'oyagala ate n'otandika omwogerera naye nga okusookera ddala gwe watadde ebintu ku sowaani tegedde nammwe bye bali bangi ffe tubalabuza mayinja oyo mayinja oyo alina ne anti abaana baagala okubeera basita mangu tebagobako mu baasi alina ne beyagobako mu baasi namugaa gwe naawe genda kirabika wano tewajja bakolera bye mwagala wano tebiriiwo ng'olabira ddala abantu balina ekyabaleeta bo balina tageti zaabwe mukitegedde so it is everywhere wabula kiva gwe gy'oli omanyi ensi eno ne industry eno eringa supermarket bw'oyingira basasula ng'oyingira naye byolonda obisasulira kakati gwe bw'oyingira n'olonda bingi era osasula bingi bw'olonda ebitono era osasula biki bitono kakati gwe manya nti oyingidde gwe kyonookyuzingamu era ojja kisasulira kitegedde gwe jangu ng'omanyi kyoyagala londa kyoyagala bwe kibanga kyekyo osasulire kyoyagala okole ki ofulume kati nammwe mumanye kyemwagala lwakuba nti abakazi katonda yabawa omukisa nti munaye bwe mwogera nakimera babawuliriza nnyo tebamanyi nti nammwe mukutawaanya naye ng'ate buluno oyo alibisa bingi